the powers of the High Court. Omuntu alinzo bufunako naye nga talina na immunity. Gye basobola ogenda omusinga naye president yekka. Ne n'omulala ayinza okufuna advantage speaker wa parliament. Era eyo issue tugenda gireyizinga. Era wakiwulidde n'abantu mwakuba story nga Janet Museveni ayisa akakiiko ka parliament aka education ekololo. Buli lwolaba minisita nga yayisa akakiiko yabaasamunize. Si kakiiko musamuninga. Akanchidde musamunyo oli mubaka wa parliament waddeyo. Akakiiko nekatugire ensonga zaage. Lwakimuzigalira kabakirombera ekibiina. Lekakidde Honorable Ssemunyawo ya all members of parliament. Obukiiko bwa parliament bulina powers of the high court. Nejje n'Omuseveni nga tulina omunyerezaako tumuwa bwekitiibwa okugenda mu State House. Prime Minister talina immunity. Eyitakakiiko mu ofisi ye. Ye yakayise ne kagendayo. Ekibuuzo kiri nti byakabuulidde biyinza okuba lipooti ennungi nga yabayise babuulira. Kyekigiyisaawo obukiiko babuyite. Era bakawale babawulidde nga bagaana. Naye bakawale bagati bagenze abo opposition. Kubanga obukiiko bulina kujja mu parliament. Mumutuuza ne muyita abaki abaminisita obasisinkana. Kakati amama mbabazi. Kawaleti yagenze tagala kumanyisa corruption. Yagaana kikyamu kye yali agamba kikyamu. Nange nagaana ogende kololo. Kubanga mba mugenze kuli oli byabagamba sime mubuuza bye mwagala. Kati kanzengene ku nsonga. Ensonga gye bayita nimba ba committee education. Gye bayita selective prosecution. Kankiddemu. Buli lw'okwata omusango mu mateeka tulina kye tuyita asportation. Is an element, an ingredient of theft. Ekintu kyayita asportation kitegeeza nti gwe obwo buwaayi bibanga birungo ebiraga obubbi bw'ekintu. Buli lw'ofuna ekintu kyonna ng'omanye nti si kikyo naye nga olwo nanyini ateeka okifuna gwe n'okitwala n'okimugyako n'okitwala oba mubbi. Naye ati IGG Mukyala Kamya yagambye kati mufuna n'abantu abamu twaze batwala amabaati. Betty Kamya njagala mbuulire naliko n'abantu ku radio nga nwanira kikanisa eri ne mugati genda otwala abasirikale ekijjukira twange tubanga tumundeeba. Betty Kamya nti muwe ekitiibwa saagala mutakula nnyo ali mu nsobi alinga yefudde omwogezi wa IGG byayogedde byonna nti omusirikale wa Sewungu driver wano bw'akubirwa essimu n'anona amabaati mboyo ayinza okuba nga alina omusango bifu era talina authority kwogera ku ebyo abirekere munira tatwala bwogezi bwa IGG asigaze ekitiibwa saagala gendayo. Nolwekyo kye ŋŋamba asportation buli minisita yenna oba ani eyakwata ku mabaati ng'ategedde nti amabaati ago gaali sigage anti kyenkugamba ategeera atya kyobunyonnyola genda ko wansi ngaloya yakwatibwa katono kulyaje jo kutegera akwatibwa mu kituli kati mbadde nyamwe transportation yayogerako kitayogera ku Saturday kikugamba kati ayogera lo kyenyogera nkimanyi maybe kati kambawe example nyangu ogenda nova wano ogenda mu swimming pool tugende mu swimming pool wana banze bagenda okuwugiramu ne basasule 10 5 gwe mbedi ogenze okuwuga ogenze kale okuwuga naye okimanyi tulina mpeta ku lugalo gwagenze nayo bwotuka mu swimming pool nosanga mu empeta yaguddemu ya gold ya milioni nga 10 abantu bazambala milioni 2 naye ng'okimanyi nti wala basoso okuwugiramu gwe n'okwata empeta eyo n'ogitwala oba mu kikola kya mubbi oba tuba mubbi kubanga empeta gwe twaze nayo tebiriyo ebyo kyerondera ekyo kyakyogerera wano katamba kyerondera sebo njagala owulire ensonga eno amabaati ge bagamba Matiya Kasaija yakagamba ne mu budget yagamanyi Lukiya Nakadamo era wajja byabayise bagambye nze abaagala okafuna nagaseresa gundi was it the intention of those Irishites era bo wamanya nti kezi kuja mu parliament tuwadde ensonga z'abantu abafunye disasters ebizira gye bakubye amabaati bagabawa obunga babawa matters of national importance kufuro mense kunye tumukulimba bana bambeka abasabye ebintu ebyo nasaba nti abantu bakubiddwa bagalese fulia baganye batagabawa bano ba ministers era se gundi yashika Matiya Kasaija tigomanyi constituency bajiwangula omanyi bawangula constituency government itandise okuluma government itandise okuluma sibabi byagambye nti esente eziddibwa era bano omuntu akweleza message out yes amaba tukogerako ogensonga naye obubbi busukkawo genda labe kibakoze mu classified expenditure nti okwata bilioni 45 oyagala kugula study materials naye tutadde basomesa nkozi na kalungu abagenda kusomesa abaana. Is that unforeseeable? Webubbi bwe tugamba bano ababaka bonna ba minister bola bamabaati bagatwala nga bagagabanga bo
nti nafunye omunyago kyova nti Lugolobi yagaserese ennyumba ye y'ente naye nga tamanyi nti wali abantu kalunga batalina mayumba because bali ku munyago gwakola ki gwa gavana na kutwala kati ansa gye balina yakulima nasereka Kelezia ono agambye nti ne Kalungu baagawa yes Nabbanja owekitiibwa Nabbanja yajja ku mukolo mu lumbiro lwa Taata wa Gashumba guwazika Taata wa Gashumba waliyo nibamuga nti Kelezia afeeye kaliro terina mabaati era ne bagamba ategawera ne bagamba ne Bishop Jumba yabagamba dda Ssaabakristu waffe mukyala Kitaka yabalabudde n'abagamba gamba bategasereka Kelezia ye kaliro ate n'abagamba dda nabo amabaati njagasa njo gisale obo kitegere kubanga ono bali mu munyago bakola byakola kibi baagala bwe bagamba nti mata era wawudena owekitiibwa kyagambye Prime Minister nti nze nange ni mu region erina ebizibu. The answer is not about the region. Amabaati procurement mu budget gaali gakola Kalamojja. Koti etanso kukwata ekkubo lyayo. Ebyo kati ono Ssebunya n'ono bye boogera bali mmanyi defenses ze bataddeyo naye ngenze ku nsonga gye bayita asportation. The moment kasita oyogera asportation bonna babbi batanagenda mugeyena era sebo basiibye baveeko sigala ku kisiibo kubuulira nekumazima sikibi nagambye mweyagalira wa nolwekyo bwana Meri tulibe ku nsonga y'okusaaga buli lwojjako omuntu ekyantu ekyandadde ekyoli nokimutifainga permanently oba mubbi yebaita asportation bawandikako kubaluwa nze tugambye nkulaga ebbaluwa zinawandika Prime Minister's Office ne bampa enkubi nezituuse wa RDC Kalungu tukayikiriza ne mugamba kati gwogamba nze nawo abantu gundi negundi as who ebyo okozesa position zaabwe abantu bano okusibako omuntu omu ate ne DPP nze sinanko DPP ayogera mu mawulire ndatsemula mbiseera bino akati kyagiyite eno tutazeeko ono tujajameni nga twongereko bali abalala no ojameni ng'otyanga tubakwatiddeewo Gitudu becomes a victim of circumstance ne mugalira ng'omukyala kati ogenda kulaba omuntu alina obuzibu bino byonna ye Mwami Museveni otulokya mu cabinet obubbi bwolaba obutudde emisinde okuva ku makya n'obuzibu olunaku lulamu byebyolaba bya sente medi twatwabyogete kwati supplementary owa Bubaka sente akola enguudo mumwavu nemusheshalinga minisita nakubawo n'atuula mu maaso nze nemusheshalinga minisita najjamu n'atuula mu maaso nakireizinga nali ntisadde okikuba omukono nga nnemeddeko ne baŋŋaana ojotya mwamusenshalinga ajjate n'atuula mu maaso nga ntaddeyo mpanisituse enjogere n'olwekyo mwami Lumaali bamemba tukkirize ekikyamu kibeere kikyamu ekituufu kibeere kituufu ebintu by'okulimba Abakalamojja bali bubi politically ono Mwami Museveni anoonya omululu n'okusigala ng'afuga era abawulire abagisunga atandise okuyomba agenda kugamba kitundu mwakutte waaki because obululu bukola ki butabuka naye bonna bakwata obagalire by the way omuntu alina okusooka mu kkomera aba Prime Minister ye overseer wa ministry eyo yonna yonna ye overseer buli kimu ekiri mu Prime Minister's Office kiri under him tosobola kakati gundi yagambye ono yali wa NTV omukyala minister ali gundi yagambye bakama wange nze nagazizaayo ozaayo kikyotamanyi tikikibbe anze nkomezaawo nandutu nze nagaziza wannange bamugamba gaagano ngaziza mu musango gwa Muwanga Kivumbi n'ekikulukuunyu era fact yali musango yali egi omukazi omu bamuyita mu kooti ne bamugamba nti bakuwa ettaala mu campaign kikulukuunyu yakuwa ettaala nti nabagamba bakama wange nze saamanya nti ettaala tebagikkiriza naye njiina kanjize njibawe essaawa eno ettaala yammwe yiino saagala munsibe omusango gwakomawo nozaga facts ezaali mu musango okitegeera yali mu kooti naga nti nze saamanya nti ettaala eno bagimpa mu bukyamu nze oli yampa ettaala mu campaign naye nsaba munsonyiwe ettaala yammwe yiino ngireese mukwate ettaala yammwe nze mundeke kati koziza mukyala n'antutozize amabaati wagatwala tumanya ate oli minisita wa Kalamojja ng'oli omulala naye ye ali at large naye munna ali luddawa mukomera lastly guno gwe mundi ogusoose okufuna investigation 3 omulundi gumu parliament eri ku role yaayo under presidential affairs gye basamoninga buli ministry then IGG anoonyereza ate ne police eggalira kati eyo nkola ki kati separation of power eri luddawa oba kitegeera ebyo bikyamu mu mateeka the moment parliament took over this matter naye bulakuba n'abapanikinga buli mwaza nnyine naayita eno mponerawa abantu betwogerako abamu mikwano gyaffe Nabbanja is my friend but she knows the message he has in that ministry in that Prime Minister's Office ase udakika zake ziwedde so abantu baffe tubaladde ku buzibu bw'amaanyi
nti omusango gulyanga omuntu batta omuntu. Ffenna tudiscussing ensonga eno emotionally. N'amazima oluusi ne tugeerabira. Akati abantu baffe batusonyiwe. Guno mulundi gwakusatu wano mu program gwakuna nga tudiscussing ensonga eno. So era ne mukulu Sewungu akyogeddeko nti tulina abakola investigation bamirundi kumpi ena oba etaano nga ne ripooti tezinnafuluma naye omusango olwedi twagusaze dda naye omusango twagusaze dda. Kinaaba kitya mu mwaka gumu oba mu myezi 6 nga tukomyewo nga bagamba nti kino kirina mu kooti n'engeri bagamba dead on arrival nti engeri gye kyakwatibwamu yokka si ntuufu. Ffenna omusango gwonna bagutusinze. Kakati ekyokubiri omukulu agambye nti komiti nalwamu nnyo mu paalamenti. By the way obulamu bwawe bwe nabuli mu paalamenti nabanga mukulembeze wa committees. Komiti yesalawo bw'eneetambula. Eyinza okugamba temwalabako emmese ennaku zino mu paalamenti nega nti bireete wano. Olala neegamba ffe katujje Lubowa tulabe eddwaliro. Na wano wabaddewo komiti yo yennyini nebendinga luluzaayo negamba katugende abantu bano twogereko nabo mu ofiisi zaabwe. Negende wa Honorable Nakadama, negende wa Honorable Prime Minister, negende wa Honorable Chief Whip nga yeesazeewo tekakiddwa. Ekigambo samuni ate ekyo kirala oba otaddemu ate etteeka naye nga ate awo terikola bulungi. Yo yennyini yasazeewo okwogerako n'abakulu bano mu ofiisi zaabwe era tugyebaza. Era ekirungi nti enkofiira njijjako eno enkofiira yange yakulini njijjeko kwegamba dembe lyosebo kwagala enkofiira kange akagulini sibabi bitenyo kwambala kyenvu era agambye nti omusajja kyenvu atansomoketa. Kakati ensonga eno bwetyo bwebadde handled. Ekyamazima nga mukulu Honorable Mpindi kyayogedde nti buli muntu alina by'asaba mu ofiisi ya Prime Minister. Ewaffe yeri mu Prime Minister yeri ebigwa bitalakoze eki bitalaze. Abantu bawandiika amabaluwa emikuuku gya baluwa zijja mu ofiisi ya Prime Minister. Ate tekisobola kuba nsi bambi ye yennyini amanye nti be bampa byemawokota oba si byemawokota. Ebyo biri mu ofiisi abigaba nti bino byengaba byajali ya site. Kati ono abigaba yalina obuvunaanyizibwa ogamba nti nkuwa ku byeruweero kuba ofiisi tulina kiki nyingi. Tulina eya Luweero, tulina eya Kalamojja, tulina eya Bunyoro. Gavumenti yaziteekawo nga ekimanyi nti waliwo ebizibu ebijja nga tebeetaagana kugenda kufuula paalamenti. Kwakubya Bunyoro gwe masuulira olwo baba Bunyoro ate mba naakola ntya onabakubyawo. Kakati ono agaba yennyini yatekinga responsibility yategambe political responsibility n'agamba bannange mu nsonyiwe bye nali ntwala Kalamojja saabikola ki saabitwala ate nabigabira bannange ate ne bannange tebasobola kubaako musango kuba saababuulira nti bino baabisaba. Lwaki tebyayiikanga nkuba? Tebyayiikanga nkuba. Kasajja yagamba ki? Kakati ebyabalabe boogedde buli omu kyayogedde nti zirabisanga mu compound. Maybe ate nayogera wano nga tutandika story eno nti ba PAs personal assistants baba ministers nabo oluusi balowooza ne beerowooleza. Betikame kye yagambye n'agamba nti minisita wange ono babadde batusaba amabaati gazze kangende musabireyo. Nakyogera wano nga tutandika. Kakati minisita alina n'obutamanya oluusi balina n'omubuulira nga bimaze otuuka awaka. Kye mulina okwawula nti minisita ataasabye nsibambi asabye ate si yamanya nti bampa ku byebunyoro oba bampadde ku bya Luweero Triangle. Kyenga nti ebintu bizibu nnyo bannange ku dduniya
kojja lwaki abo baminisita abakulu bwe batyo kubanga tewali minisita wa bulijjo bo be basobola okusanga amabaati mu compound bomaali n'atagasanga anti kati kyeŋŋamba buli asaba abakulu bikonge kiri bwe kiti nti babadde bikonge byokka bakugambye bumaali akugambye nti lisiti eriko abantu almost 100 bakubairi abeebunyolo ati nkyenkugamba nti MP asaba ate si agenda mu store n'agamba mpa ku byebunyolo oba mpa ku byeggulu bunyolo bonna MP yena yafuna ebunyolo ekyo kyali kyawufu muleme kugatta byebunyolo n'abaana b'ebikonge abantu babulijjo kabategeere kubajja kusanga amabaati nga bagamba twalidde bunyolo abuze nti ate baleesa agekalamoja kati kye tubategeeza abantu baffe abali eyo nti bw'ogwako ekizibu n'otuma member wa parliament wo ng'emawokota wagwa ekizibu recently nasanga ekyembuyaga ono mukadde wange mutabani wange tebannamuwa yasabira na ku radio kuno n'amayenkeera nendaba mutabani we ngazzi nimugaa ti ebbaluwa bagitwala wali kakali era ali ku lisiti gyebayinza okuwa tosanga yo ebbaati nga lizeewuwo ewansi bambi ate n'omukayanya n'omuyombesa n'omugaa nti yabbye so kyetugamba modus operandi bwetyo bweri nti abantu baffe basaba ebintu ne bituukayo era mukulu w'ekalungu tugaana abantu okusereka ekereziya n'amabaati abo ge baafuna mu butuufu bwago ate gwe wasaba era gagenze prime minister yasaba ng'agenze bamusaba ng'agenze ku mukulu akati baleke basereke ekkanisa mukole ekirala gwe gula entebe tugula ate amabaati amalala ng'olwamatigana amabaati galiko laama baleke kakati ekyo kyekituufu ekiddirira nti omusango guno oba omusango obujo n'ebirala abantu baffe tugigemu ekintu kimu bwe tuba tusazeewo okukola investigation tugikole mu bulambulukufu bwayo eggwe kati nga parliament nze nasooka nakunenya parliament n'abalala ne kati lwaki muyiikidde mwenna omusango gumu nga tulina auditor general's report ezeebasse mu parliament yaffe ezirimu obulindo n'obulindo bw'ensimbi obubulankanyizibwa obuwumbi 11 trillion auditor general's report obaojagala bw'ogifuna olwaleero ejjudde obulindo n'obulindo bw'ensimbi otegedde n'omwaka omulala naguli ogwaggwa nagwo obulindo na bulindo kakati tusalewo enkola etereezebwe tukole buli investigation tukole mu bulambulukufu bwayo si bya mawulire abantu baffe tubaleetera ekintu ekituufu ekiyidde naye kati kino engeri gyekikuttemu dead on arrival nga bwe ŋŋamba omusango gujja kufa abanoonyereza nga bangi kikyenye kikirimu anti kyekyewuunyisa prime minister amanya ofisi ya president enoonyereza ya corruption bambega banoonya ekijja enoonyereza igg anoonyereza iso enoonyereza kiki kati abantu baffe batwewuunya bannaye kiki mwabadde kiki omuntu yafudde abantu kati ne bwenjogera wano sawadde lunaku lukulu waliyo abafudde mu bitundu byaffe bebakubye obutayimbwa bebayingiridde ne babba ebintu ennaku zino teyali muntu alunda mbuzi mawokota oba nte ne munnansana tekyali alunda lwaki bubbi lwaki kino tukikutte n'emikono n'amagulu buli kimu kikutte so kyetwewuunya ababba amataka bayinaayina ababba ettaka n'amakanisa bagatwaliddemu ne buli kimu bakitwaliddemu ffenna tulina kulokoka bulokosi tulongoosa empisa zaffe abakulembeze ng'otaddemu ne baminisita n'abalala bonna bakkirize nga tekeniko kye boogera abakugu kye boogera kuba due process engeri gye tulina okukolebwamu bw'osaba ebintu ebyo fe accountability tebagisaba ggwe bagisaba kaawo owa disitulikiti balyoke bategeere nti ebintu byatuuka gye biraga so ekyo kye baba bagoberera so mukkirize nga bwe mubisaba bigende bitwale paka wakaawo omubuulire omulagene bwogenda okubigabira era abeereko ne witness kuba yakola accountability ffenna twasabanga ebigoma ne tusaba amasannyalaze ne tusaba buli bingi nnyo nzoza nze mu parliament yasinga okusaba amasannyalaze so ebyo bisabibwa naye tukozesenga ensonga gyadde nayo ya supplementary naye tujja kikolako wiiki ejja naye supplementary tugenda gikuba twagiganye
abantu nze kankubuulire ndi omu ku bantu abaali basanyukidde ennyo kampani gye bayita Abubakar ng'ekola ku luguudo lw'Erukuli era nagyogerako wano naye ekintu kibayita selective okulonda kampani nga tewadde reason lwaki yayagala sente biliyoni 26 nga teraga bwe yatuuka kwa bazimwe bakola zimwe oyo gwolaba alina n'ebimotoka ekkalamujja byalemerayo gundi Sembule n'abalala mutandika mutya okuwa ono ssente nga temuwadde ani nanyini Abubakar notu ekyensonga tugenda ginoonyereza tusobola ebintu bya supplementary ebyo tufuna amasimu Abubeka tunamwogerako olulala kale munange amanya nzera ashidi baba ndaganga gomba kile ensonga esooka ey'amabaati ebintu kirenda okwogerako nabi kiri ekintu kimu asooka andudu yeyinga yakwatiddwa omubaka gwawa amabaati agatwala eri ate omubaka omu ng'akwatibwa n'amabaati gali wakaawe lwaki abantu abo bo nga bo kasande bakwatibwa kooti nozira nesalawo ekivalo nadi nkulamusiza sa amanya yansapula mwadata amale abakulu bonna mbalamusiza naye baganda bange amaanyi lwaki galo zembajjukiza kimuffe nga bannayuganda bennyini era abalaba ensonga tubijjukiza ebintu bino nti sente billions ne billions zaatwalibwa ku ddwaliro olw'ekabugo liri wansi abaka ba palamenti tuganya kukyogerako tulina sente eza covid ebijanjala ebyafa byonna byonna weebirya lwaki tubataddeko amaanyi kubanga twategedde nti gundi ne gundi wabbye amabaati nti nabanja nti azaye amabaati g'abanaku naye kati tuziri sente tetusoogerako kubanga tetulaba muntu yatwala sente ezo era buli muntu munnayuganda wenna ali eyo njagala tutimba abantu bano nti be bano ababba sente zaffe ze promotatamu Ola kuweereza tali tulubinga neberera na muŋoona kanteete mu bwangu omukulu Sewungu mwenna mbalamusiza okujjako Sebunya yekka mukulu Sewungu mbadde akakoko kange nakwera kale ayita mbadde nakatuwonteesereza bulungi era Mukama akuwa ekisa naye mukulumenti njagala okutegeeza ekiti ate empindi wandi mpindi abadde abulaabula Sewungu n'amuzza ensonga akimaliramu akakoko n'ategisa etuuse ndimu olulala naye ntamwe bategeeza ekintu kiri kimu tukkirize batugaane pulezidenti Museveni bwe baayagala okumalawo obubbi nga kakakata bwakala ng'era bwe tubagwa nti baddukira wuwe akwate n'abbanja Parliament n'abalala abakulu abangaga abatwala eruzira naye bwe baanatukamu ati badduyo omukyalo omu tona kyoba okoze kyazubinkekimu Hello. Ndiwe bali kuweereza. Sewa nzo omutunzi wa poloti n'ettaka medical wese Bulenga. Nange nsanyuse nnyo okuwuliriza. Abakulu nsanyuse nnyo bawuliza temuteesezza birungi nnyo. N'emmedize nina kye neewuuza nti amaka agabulamu omuggo gasobola okubaamu omwana omulungi. So nze ŋŋamba Pulezidenti Museveni obubbi bano abantu ababba amabaati nabo abimanyi bulungi kubanga abantu bonna senga abakwata ffenna naffe tetuvaayo ffenna tetubeera nga twogera ku eyo ensonga oba n'abamemba ba paalamenti nabo bennyini ne bateekawo okwekalakaasa paka amabaatiro ganadda ne gagenda mu bantu bizibu kakati nsaba okwagaliza abantu eggandala eddungi n'okubaagaliza okudduka emisinde abantu bajje bagula emijoozi kubanga omulamwa ogwo munene ekikulu kyenjagala okumaliza nayo okwebaza abakubi amasimu bagenda kujja mu mijoozi twaguze sebo twaguze asimise waliwo omukulu ayogedde ekigambo omuggo akigeza kuba nti nina okukozesa amaanyi naye kyenjagala ate okubagamba kyampaddemu mulekerawo okuba abaana n'egyo emiggo ebizibu etufuna ne mufunamu abantu abalina emitima emibi asobola okukuba nga bwe bakubye ekyamani Nyanzi kubanga mwana aba yatulizibwa bino ebyokukuba emiggo ku masomero nze tokuba mwana wange n'awaka bwe nkusanga nga gwe nzungu mutuuze okululugunya omwana omukuba nja kutwala ku poliisi ebyokukuba biri primitive ate okuba kiba omukuba n'afuna ki oyogera naye ebyo byakulumya abantu baffe tubaagaliza nze juzi ngula n'okudduka nziruka
Emifano kyalina mingi. Waguze. Endagula. Kakati bannayuganda tubaguze ennaku ennungi. Accidents tutandise oziwulira muvuge bulungi naddala abagenda ku country. Papa ne bw'otuukanga Christmas Easter ewedde era n'oba otuuse okubantu. So tubeegayiridde muvuge bulungi bino ebigenda mu maaso tuleme kwonoona miramwa gya Easter. Ekyafiisa Yesu Kristo kutununula ffenna teri asobola kusonga ku munene aga nti nze ndi mutuukirivu. So ffenna twetowaze tuwummule ebyo bye twali tukola Seba abatuwuliriza n'abakulya amasimu mwebale nnyo mwebale kuwuliriza pologulaamu eno. Njagala kutegeeza baganda bange nti olunaku lwaleero tulina edduwa yaffe awo ekasanga tewajja Abdallah Mpindi ab'ennyumba ya Kikasuma mwenna temugyerabira. Edduwa etandika ssaawa 10 era zijja kgenda okuwera bwe tusiibulukira nga tugimaliriza inshaallah. Ekasanga tewahajja Abdallah Mpindi. Sebo nze nsaba kwagaza abantu Easter ennungi n'emmedi nkusaba enkya Africa egenda kubeera mu ambiance Masaka mujje tukola katendo ya Africa bona okubira akayimba kalika simimio tabu sasa maleta lawewe zijja kulaga nti ababba mabaati bonna basyamu